Bismillahi wa ba'd. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba okusasira ebyengera ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atweyongerayo mu maaso n'ekigambo eky'omumanyi ekyokubiri. Omumanyi ayitibwa Aswad bin Salim. Omumanyi oyo Aswad bin Salim rahimahullah sawallah musime yagamba mu bigambo bye bitukuvu mu kitabu ekiyitibwa Al-Hathu ala tijarati wa sanaa wal amal ekya Abubakar al-Khalali. Yagamba ku nsonga y'okukola nga akubiriza abantu okukola, yagamba nti ishtaru wa bi' walaw bi ra'sil mali. Kidamu yagamba Aswad bin Salim nti ishtaru wa bi' walaw bi ra'sil mali. Yagamba nti suubula bw'otunda waddenga ojeeyo just capital wo, waddenga tokoze magoba mu kusooka. Yagamba nga akubiriza ku nsonga y'okulemera kukola nti lemerako, gula bw'otunda waddenga mu kutunda kuno kwokoze, mu kusobola kuno kwokoze, mu kusookera ddala tojeeyo yadde amagoba wabula nga ojeeyo capital wo yekka. Akubiriza ku nsonga eyo Aswadu bin Salimu rahimahullah. Era omumanyi ayitibwa maarufu Al-Karakhi yagamba ku nsonga y'okukola ku kigambo kya Aswad bin Salim, yagamba nti man ishtara wa baa walaw bi ra'sil mal burika fihi kama yubariku fi zar'i bima'il matar. Yagamba omumanyi ayitibwa maarufu Al-Karakhi yagamba nti man ishtara wa baa, nti yena agula, yena asuubula n'amala n'atunda, walaw bi ra'sil mali, waddenga mu kusuubula kuno n'okutunda kuno kwatunze tafunyeemu magoba yadde, watakozeeyo magoba yadde wabula nga ajeeyo capital we yekka. Yagamba nti burika fihi, Allah amuteramu baraka, Allah atera omuntu oyo baraka mu ekyo kyaba asuubudde. N'agamba nti kama yubariku fi zar'i bima'il matar, nga bw'olaba Allah waateeka omukisa mu mazzi g'enkuba eri ebimera, nga Allah bw'ateeka omukisa eri ebimera, bw'ateeka mu bimera omukisa n'amazzi g'enkuba. Omuntu aba alemedde kukola n'abeera ng'agula, bw'asuubula, bw'atunda, naye nga byatunda temuli magoba gakola wabula ajayo capital we, n'alemerako, omumanyi ono ategeeza nti Allah amuteeramu baraka. Era bw'otunda ekitabo ky'okukola ekyo kibayita Al-Hathu ala tijara, ekitabo ekikubiriza ku kubeera nga tusuubula oba trade. Mulimu ebigambo by'omumanyi Ahmad bin Hanbali mwennyini yabeera nga akubiriza abaana be, buli mumanyi abasinga obungi ng'agamba omwana we nti iriza mu ssuuku, nti weekwate ku katale, nti weekwate olemera mu katale, so nti mu katale mulimu emugenda okuva ekyokulya, tibeera mu katale, nti abantu bakwagala ng'olina ky'obawa tebasobola kwagala bwagazi tebakufunamu migaso, wabula ebbanga ly'omala ng'oli mu katale omwo ogenda kubeera ng'oyungiramu enganda n'okubeera ng'ofuna ky'okomawo nakyo eri abaana bo n'abakyala bo bafuna ekyokulya. So nga buli omu yakubirizanga abaana be nti lemera mu katale. So ekigambo kinyagadde era twejjukanyeko kyekigambo kya Aswad bin Salim kyagamba nga naffe atukubiriza, nange mbakubiriza abampuliriza nti ishtaru wa bi' walaw bi ra'sil mali, nti ng'ategeezaamu nti omuntu si kirungi kubeera ng'ava ku byakola, tova ku kukola olw'okuba nti olifuna magoba, olw'okuba akatandika bizinensi olaba nga toli kuyingiza. Abasinga obungi ayagala atandikewo katugeze oba ndala gwa capati, olunaku olusooka afuna abantu nga basimba waaleeni nga bagenda okwewanisa ndagamuntu, tekisoboka, wabula olina okubeera ng'olemerako. So nti mu kulemerako kuno leero osobola okukola n'otafuna magoba n'ojayo capital wo, enkya n'oyiga engeri gy'obeera ng'obipimamu, ebbanga ly'omala ng'okola ofuna experience n'otandika okubeera ng'oyingiza amagoba, ate n'obeera n'obugumiikiriza, Allah n'asindika bakasitoma olw'okuba ng'olemeddeko. So mbakubiriza mwena, buli musiraamu ampuliriza, ekigambo ky'okukola kyagenda wala mu diini yaffe. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali muntu mukozi okuva obuvubuka bwe, okuva nga mwana muto yali mukozi, yalunda embuzi, yali musuubuzi, bw'oba ogenze biography yali trader,
yali muntu musuubuzi. Eddiini yaffe y'obusiraamu okuyingira wano Uganda abaagireta baali basuubuzi. So naawe nkukubiriza okubeera nga tulemera mu katale, tulemere mu kukola, tobeera ng'owanika, beera ng'olemerako, okole okutuusa Allah lw'anaakugabirira. Oluusi riziki yaffe si yakufunirawo wabula olina okubeera ng'olemerako. So Aswad bin Salim kigambo kye kyeyatukubirizanga agamba nti ishtaru wa bii walaw bira'sil maali, nti gezaako okubeera nga osuubula, ogula, otunda, wadde nga mu kusuubula kuno eno oggyeeyo just capital wo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.